njagala okwanukula omuntu yenna eyemulugunya buli kaseera because nabe mikwano gyange mingi naawe osobola okuba nga weebuuza lwaki Dr. T tava ku Bobi Wine, lwaki buli kyakola amwogerako, lwaki Dr. T tasobola kumaliriza statement. Waliwo omuntu anyiiga naga oyo omwana nali mwagala nnyo bwe yagala ku Bobi Wine ne mukyawa. Lwaki onki tugenda kwebuuza lwaki onkyawa, lwaki mwogerako? Ezo questions ngenda kuziddamu nga lwe naddamu mwogerako ojja kunyiiga ng'omanyi obanga ojja kusanyuka kubanga otegedde lwaki mwogerako buli kaseera. Njagala okwanukula omu ku mikwano gyange eyajja ebiseera ebyo omukyala n'anvuma n'agamba Dr. T oyo muvumye lwa nsonga Bobi Wine amugye mu kamwa biki. Njagala nkulage lwaki Bobi Wine, lwaki Museveni. Ekisooka okumanya kikulu Bobi Wine yaani. Bobi Wine ye musajja atayimirikikamu ow'amaanyi mu ggwanga lya Uganda ku lukalu lwa Africa n'ensi yonna. Appointment ye, vision ye, mission ye ne payment ye biri mu saddaaka era biri international. Kyova olaba nti akwatagana nnyo n'eggwanga lya Jamaica ezimu ku nsi ezisinga obwononefu wansi w'enjuba, era akwatagana nnyo n'omwami gwe bayita Malema atuulwako omwoyo gw'obutemu n'ogwa hooliganism. Ebintu byonna ebigenda maaso mu South Africa Malema ne gurupu ye be babissaamu ssente. Kyova olaba toyinza kusanga statement Malema ng'agikoze ng'agamba nti South Africans don't kill yourselves. Bobi Wine yaweebwa mission si yakulembera ggwanga lya Uganda kubanga naawe okimanyi tasobola gikulembera. Nze neewuunya nnyo omuntu asobola okumala P7 ne yeeyongerayo n'asigala ng'alowooza nti Museveni mubi nnyo katulete Bobi Wine. Ekyo nsooka n'enkyewuunya naye nenkissa wali kubanga buli muntu alina enjawulo ye n'entegeera ye, wadde yakola obwongo oyo omu, wali yakola obuchina n'obwaba Japaani n'obw'omuntu alowooza nti Bobi Wine asobola okulembera eggwanga. Bobi Wine yayimuka mu mwaka gwa 2018 anaweya. Lwaki kirungi okusabira eggwanga nti gwe bw'otasaba ababi batuula emagombe ne bateesa. Sitaani tasobola kutambula Kampala Road misana tukunga abantu bamulaba, ayita abantu oluusi be twagala. Kyokka era ne Katonda ajja n'akozesa abanaakuba omuntu sitaani gw'aleese nga bafaanana nga ye, kuba kye bayita vaccine kaba kawuka ke bajja bakkuba akawuka akaleeta obulwadde obukulimu kye bayita vaccine. Ndi mu media, Bobi Wine wa media. Bobi Wine yaani? Bobi Wine ye musajja yayimuka n'omwoyo gw'okuwemula. Bobi Wine talina kintu kira kyonna kibi. Bobi Wine yayimukirako eddogo ly'abayimbi. Abayimbi be balina enjaga, omwenge, okugula b'amalaaya, okuwemula, okunama, obubbi ne hooliganism. Kyova olaba nti ojja kusanga buli muyimbi ku banene ng'atambula n'ogubinja gw'abavubuka abalinga abagwa eddalu banneto. Muvubuka ali awo alinga eyagwa eddalu naye agoberera omuntu. Bobi Wine yayimirira n'omwoyo gw'okuwemula gwatandika 2018 bwe twasooka okulaba nga basenze ettaka lye ne bavuma kabaka. Okuvuma n'okuwemula abantu abatawemulikika kyasookera ku Bobi Wine. Obwo nno bwe buyite bwe obusooka. Okuwemula gw'okiraba ng'ekintu ekyokusaaga, naye okuwemula kulinga okulinnya mu waya ebidongo ne bivaako oba okuggyako switch. Kati okuwemula kugenda ku main switch y'ebyenfuna n'eddembe mu ggwanga ne kubyonoona, gw'okiraba ng'ekyokusaaga. Kubanga baga nti abayimbi naawe, naye eddogo erituula ku muyimbi saddaaka omuyimbi zaakola oba wa Katonda. Kyova olaba lwaki tugaana abayimbi ba gospel oluusi okugenda mu bayimbi b'ensi. Lwaki Dr. T amali nina okwenyweza wadde ndi mulokole okuyimira ku stage okuyimira abantu abatali balokole. Saddaaka yange eba nnene mu Katonda kubanga ne bali basaddaaka nnyo mu kusaddaaka mu bantu abaliraanye Setaani abayimbi be basooka kubanga okuyimba ne entertainment gwe mulyango ogusindika abantu mu kusinza Lucifer oba Katonda. Music and entertainment is an entrance to worshiping God or worshiping Satan. Bobi Wine ne tumulaba 2019 nga investinze ayinza okuba yeteyeetabaamu directly naye omwoyo ogutuula ku ye ate nga actual agukoleredde ebbanga gwanvu
Bobi Wine kino kyali akikoleredde ebbanga gwanvu bwe mulaba atunula bwati nga akubiddwa kumbe yamanyi kyakola kati asindika okuwemula okwo ne kukwata buli muntu oba ayagala oba tayagala ekyokulabirako anti Kaduuka edda yakolanga videos nga tawemula naye Dedeke yakiriikinga nadda kukuwagira Bobi Wine watandika okuwemulira penge tumulabye ku mulembe gwa Bobi Wine okuvaayo otandika okuwemula Lumbuye wano Nuupu yagamba nze nabagamba dda Nuupu yetuma Lumbuye ababadde babika Kabaka ababika Nnaabagereka ababika Museveni abakola effujjo abawemula bonna bali sponsored by Bobi Wine directly and indirectly kubanga omuntu asobola okuyimirira kampani y'essimu ebeera wala ng'olina essimu yo naye ng'ofuna network kati abawemula network abagijja ku Bobi Wine kubanga yafuna akadde okuinvestinga mu kuwemula ayonoona ensi Bobi Wine taagala kukulembera ggwanga era omulimu gwe yagukola yayimusa Banzaake Stella Nyanzi Badi Bulaka n'ayimusa Balumbuye Anti Kaduuka n'abantu abalala bangi abawemuzi kkungwa ne kimanyikibwa nti mu ggwanga lya Uganda tusobola okumanyiira buli muntu gwe twagadde anytime olunaku olw'ewiiki eno tulabye Mama Janet nga Bobi Wine amupostinga ku peegi ye Mama Janet yagambye nti bannange abaana ofuna embuto mulimo gw'abazadde okubakuuma n'ateekayo mbukale imagine amusetinga amuvumye Lumbuye okuvuma Kabaka okuyita Nnaabagereka malaaya ebyo Bobi Wine yabikola ye nadda wali n'abanga good man bad man nze waliwo n'aleeta eŋŋombo ezijja abantu ku Katonda yaleeta ebintu bye mulabanga ebyokusaaga nga bigoba abantu ku Katonda bikwase Kyagulanyi people power tusooka ogirabako mu Genesis 11 number 11 etegeeza chaos etegeeza rejection etegeeza rebellion go and read Genesis 11 omuli abantu abazimba omunaala era Bobi Wine bw'owulira ayogera akozesa nnyo Isaiah 14 omuli Lucifer wagambira I will era ayimuka n'agamba nti nze Bobi Wine mubinkwase oyo Museveni fala ngenda kumujjako tugenda kukola bwe I will go and read Isaiah 14 naye ate omulimu okuleeta Dr. T era gulimu Isaiah 14 nti nze nzija okumukakkanya wansi emagombe aleme okuyimuka kyova olaba nti okumanya w'amaanyi nti n'abasumba ab'amaanyi n'amakanisa g'abalokole n'abantu abategereka bamutya kati Dr. T amale lwaki nange Bobi Wine atya kuba tasobola kuvaayo kunumba yagezaako n'alemererwa lwaki saddaaka gyenkola bw'agiweeyingamu kuba ye amanya nti oyo omwana oyo omusinde omujaasi asooka kumanya mmundu omujaasi awulira ebika by'emmundu n'agamba nti oyo ali ku RPG agitegeera kati Bobi Wine bw'abeera ku volongoto n'awulira RPG yange amanya gy'eva kubanga nkeera ku makya ne neeyira omusaayi gwa Yesu emirundi egi gwe nga weebase kati mwababeera nga mwebase ekiro musirike omusajja abasindika mudde emizimu gy'okuwemula n'okuvuma abantu mubirabanga ebyokusaaga Bobi Wine taligendako Italy abeera Jamaica abeera mu America gye tutamanyi ne yeekweka abeera South Africa naye South Africa mwe abagibaddemu erimu ekyegombesa ku buyaaye n'obubbi n'obutemu bubeere South Africa ekyo gy'emikwano gye mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo ekijjawula n'omukulu Bobi Wine simunyomba kubanga mukulu mu ggwanga ekinjawula naye ye Galatians mbagamba nnyo obulokozi butambulira ku Galatians 5:22 ate omuntu atali mulokole Bobi Wine ye wa Galatians 5:19 aliko omwoyo gw'okuwemula era mulina okwegendereza okuwemula kwavaawa Museveni bamuwemula Dr. T bamuwemula Kabaka bamuwemula Nnaabagereka bamuwemula Archbishop bamuwemula buli muntu bamuwemudde ye n'ayimirira wali ne yeefuula ng'omulungi ne mukyala we bw'osoma Revelations 12 mulimu omusota oyo omukyala Babi abadde ayambala ebitengi ebiriko omusota abawagizi be kubanga yababaloga dda nedda ezo design ezo si design baba buli kintu ekikolebwa wansi w'enjuba kiina amakulu gaakyo bo akimanya abakikola era nasaasidde mikwano gyange bamawulana ne Lweyini nalabyeyo Option Alani Mawulana Anodi Alubolezi nga bakuŋŋaanye mu bali mu kulya micomo wa Bobi Wine bwe mwabaloze kyawedde abagagga balogera mu mmere mulinde kusiraana abagagga balogera mu mmere
bw'otandika okukula n'okufuna mayindi y'okukulaakulana mbulamu olekeraawo okulya ku bipatepate toyinza kuyita Museveni wo n'alyamyo mmere tasobola. Omugagga kyasooka okukola kwe butamala galya buli wamu. Nze Bobi Wine tayinza kumpa mmere n'enjiradde amazzi kubanga omwo mwe muli eddu. Kati abagagga balogera mu bumeremere. Ogenda onywedde ekipa soda emu ya 10 olidde ekifi ky'ennyama kimu kya mbuzi n'otunda omwoyo gwe. Weebuuze lwaki olina omukwano mungi ku Bobi Wine okusinga ogwali ku Besigye? Lwaki Dr. Tim mukyawa nnyo? Ebyo nebyo mulaba bazooto okuyimuka babakutte kyakaali mungi. Indirectly and spiritually bibeera funded by people power bisuule Dr. T kubanga bonna bamanyi omusindo oguvaamu gwa Kristo gwa Katonda ogutaliimu yadde akasasiro. Era mwali mugamba nti nja kugwa nedda wendi mbirabe bigenda maaso. Kati ekibuuzo Museveni mulungi nja kuddamu mu statement eji Museveni si mulungi akoze bibi bingi naye naweebwa nkiddamu naweebwa nze ne kanisa yange n'omusumba wange Saaba Mikisa ne Pastor Asha ne Pastor Victor n'abalala ne kanisa yaffe ya Vosso twaweebwa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okuprotectinga Museveni atuyise mu transition. Tuli mu transition myaka 42 giweze. Transition kyeki from primary 7 up to senior 1 wabeerawo PLE. Kati Uganda eri mu kukola bigezo by'akamalirizo ebintu byonna bikyuke kuba emyaka 42 giweze. Kati Bobi Wine ye yamanya Setaani bwe yali amusindika yamanya nti ebiseera bituuse by'okukyusakyusa eggwanga mu bukulembeze ne sectors endala n'amuleeta awe mule. Kyovula bayiwala mulimu ababbi mu State House, mulimu ababbi mu poliisi, mulimu ababbi mu magye, mulimu ababbi ku social media bawemula abasumba babbi. Abasumba abatugambanga okunywera n'abakazi baffe balina kati abookubiri bajja nabo mu bituuti. Oyo Bobi Wine yaba leading emyoyo gy'okutabulatabula ebyo mu kuwemula. Buli penge lwawemula lumbuye nakujjuza obulimba mu matu kubanga faith comes by hearing and hearing. Buli lwowulira lumbuye osiriwazibwa, buli lwowulira Nyanza osiriwazibwa, buli lwowulira nti Kaduuka osiriwazibwa. Omwoyo ogwo guva magere guva busaabala mu bivulu bye yakolanga biyesebo okufuuka ow'amaanyi mu nsi omala kusaddaaka. Nange Dr. Tiroza nti ndi wa muvumu akavumu kakavumu no siri muvumu mwebakirira naye akirira kajja kugwawo toyinakyo jja kula kati Syria. President Museveni mukama amutwadde ng'ekirabo emyaka emirala egi oba 10. Emyaka egyo tulina okusabanga abalokole kuba kati abalokole obugwako obuli ku balokole bwe tuba tugenda okulonda nga mwefuula abasaba mwefuulamu mugenda kusaba okulonda bakugwa nga muddayo Corona wajja nga mukuŋŋaana. Abalokole basiru Setaani yabasiriwaza yabagwa ate beefuula abagezi. Era ne mu comment ogenda kulaba abalokole abeefuula abagezi abateekamu sikulu pictures. Lengera ono mutabani wa mukulu Tamale Mirundi yajja jjo naawemula omuvubuka omuto okuwemula okwo kuva ku Bobi Wine. Full figure kwe mugamba nti WNRM yava ku Bobi Wine. Bajjo yali wa Bobi Wine, Ashibag yali wa Bobi Wine, Basajja Mivulo yali wa Bobi Wine. Nzenze kane Isima kyokka Isima alina omwoyo ogumutambulirako. Kyova olaba nti Isima bw'aba n'ayomba agamba nze ndi mutabbuliiki n'obutabbuliiki mwoyo era bw'akyogera omuviira. Kati nze ndi wa musajja I believe in the cross and the blood of Jesus. Bobi Wine toddamu kutuwemula byonna by'okola tubimanyi. Missionizi zo tuzimanyi. Bosindika batuwemule bonoone eggwanga lyaffe tubamanyi. Oyo omusajja wabulaba okusinga ne ADF. Kyova olaba n'abasumba b'abalokole batyo mwogerako. Kati Dr. T tojjanga n'omwasamiranga oba n'omubambiranga. Dr. T kyava olaba gamba emyaka gye kubanga mu budde mwe muli appointment n'ekifo. Kati vision, mission, appointment, place, time, payment, reward. Eya Bobi Wine eri mu Galatians 19. That's death, obscenity, wickedness, poverty, shame. Dr. T eyange eri mu Galatians 5:22. Peace, shalom, completeness, health, safety, wealth, satisfaction, and everything good as Galatians 5:22. So kati mutegedde lwaki Bobi Wine sisobola muvaako.
era mission ejja kufundikira. Go and read Isaiah 19, Isaiah 14, you will see ekigenda okutuuka ku Bobi Wine n'ekibinja kye balumbuye anti kaduuka abawemula bonna bose baba full figure okuba nti WNRM tekimujja kuba nti yava n'amafuta eri. Kati lwaki sobola kuwagira people power? Si people power yonna nti mulimu abantu abalungi nga mukwano gwa Nkayemba Solo ono webukoma nsimbi, naye ekyennyanja kivunda mutwe. Kati omutwe gwa people power muvundu kubanga Bobi Wine ogula batulwako okuwemula. Kati bwajja nayimba ennyimba muba tuzaalanga ensobi, omuntu asobola muzaalanga ensobi n'abaako kyaba mu nsi. I challenge that. Tewali magezi ga bwereere bimutwala abaana mbonna basomi mbatwale. Ebyo mbulimba mbu ghetto youth era beyimusiza gende kama ocholaba abaana kye boononese. Mwabali ali abasaba amawulana muwedde abayimbi babeera n'ebivubuka ebibaliranye nga tebitegeerekeka. Dengera abaana gye basiba ekitalya nobya ndiguni nga tebamusiba lubongoye. Lwaki babi tebamusiba ne basiba abaana baba ne bavaayo simanya basiba aba Bobi Yanga abo be bateekamu emizimu ne babeera awe lasita mubanda ku principle tomanyi lwaki bw'oboogera ku Bobi Wine onyiiga eryo ddogoli. Lwaki Dr. Tio Mukyawa kubanga wa Katonda ate bw'oyagalibwanga abantu bonna manya byokola bya kisiru.